ya mwana mlezo gwe bayita AK-47 olunaku olwali giweze emyaka 7 bukya atugendako mwana mulenzi oyo era olunaku olwo bategese abayimbi abafamile bonna bageze saidi z'emityano okubatenga bamujjukira mwana mulenzi mu byafaayo abawandiisi ku mikutu egy'enjawulo bagamba nti mu Dancehall mwana mulenzi ono n'abaaliwo ebiseera ebyo n'abaliddawo mwana mulenzi AK-47 ayinza obutaddawo ku myaka oba omwana ayinza okuba Dancehall ku myaka gye yaliko emito era gye yafiirako mwana mulenzi AK-47 AK-47 yazalibwa mu gwalu ku 19 Oktoba nga 2009 natufaako nga 16 omwezi ogwokusatu 2015 yafiira mu kilabu mu bbaala gye bayita Dejavu yali saidi z'Ekansanga era nga manager wa kilabu yali omukulu gwe bayita Jeff Chiwa ebigambo bingi nnyo byasobola okuba ate nga byogerwa naye kati nnyo omukulu ono gwe bayita mwana mulenzi ono gwe bayita AK-47 akayimba kabayita champion ke kasobola okuba ate nga kamulaga mu bantu naye nga omwaka gwa 2008 we yatandikirawo mpolampola ng'ali mu Island era nga obuyimba bwesobola okuba ate nga asookerako 2008 yali yeeyita Hamilton mwana mulenzi oyo gwe bayita Emmanuel Mayanja oba Emma Mayanja oyinza omuyita AK-47 waliwo studio bagita studio 1 gye yatandikira mpolampola n'akola akayimba kakatandikira ddala era nga omukulu gwe bayita DJ Elcom yasobola okuba ate nga amuyambako okola video y'oluyimba olwo wadde oluyimba terwatambula nnyo n'asobola okuba ate nga alemerako mpolampola n'asobola okuba ate nga akitambuza omukulu gwe bayita AK-47 omwaka gwa 2011 Dr. Jose Chameleone yamuwa kolabo yasobola okuba ate nga ne baddamu oluyimba olw'abayuda ne bakola remix awo nno abantu ne batandika okuba ate nga mutegeera 2012 naye n'aleeta oluyimba lwe bayita champion olwasobola okuba ate nga lulaga nti mwana mulenzi ono mu Dancehall yali azze nga bonna batandise okuba ate nga bamutya baziza bafana baani bonna ne bamusaba kolabo ne bamubuukira mwana mulenzi oyo era nga akayimba ke yasembayo bakayita ndi mulokole akayimba yateeka ku mugulu gwa Facebook n'ategeeza nze ndi mulokole era ssaawa zalinga 2 ssaawa nga 2 ez'ekiro mwana mulenzi ono bategeeza nti yagendako mu bbaala gye bayita Dejavu esaidi z'Ekansanga awo mu Kampala we yagenda awo ng'alina oluyimba lwe era oluyimba lwe bayita ndi mulokole ssaawa nga 4 ne bategeeza nti ate mwana mulenzi ono bamusanze mu kinaabiro ng'agudde ng'avaamu omusaayi wabula abali ku siini bategeeza nti mwana mulenzi ono gwe bayita AK-47 waliwo omuwala eyali ku siini esobola okuba ate nga gweko ne bannamawulire agamba nti omukulu gwe bayita AK-47 yafunamu okusika omugwa ne mwana mulenzi gwe bayita Jeff Chiwa yali manager w'obudde obwo era nga yalina nannyini bbaala eyo olw'okuba nti mwana mulenzi ono yalina afulumiza oluyimba lwe bayita ndi mulokole oluyimba ndi mulokole omukulu gwe bayita Jeff Chiwa nga amugamba mpa ku laptop omukulu gwe bayita AK-47 nga yasaba Jeff n'agamba nti laptop teriiko muliro awo nno we kusika omuguwa wasobola okuba ate nga guva omukyala yali ku siini ye bw'ategeeza era bamubagamba nti waliwo bawunsa eyagenda nga amuwerekera mwana mulenzi ono gwe bayita AK-47 mu kinaabiro balaba ddakiika 2 ate nga AK-47 bawunsa afulumye AK-47 taliiwo nga bamusanga mu kinaabiro ng'agudde era nga kigamba nti mwalimu omukono omunene ogwasobola okuba ate nga byonna byatambula obudde obwo ogwekutegeezaako AK-47 waliwo okusoomozebwa kungi nnyo okunoonyereza n'akadde kantu kyalinze tulabe AK-47 olunaku olwennyini omukulu gwe bayita Bobi Wine yali ali South Africa yalinayo tuwa gye yali agendako era tuwa eyo yagikansolinga Bobi Wine olw'okuba nti mwana mulenzi AK-47 abamu ku ba Dancehall Stars ku myaka 25 yali atandise okuba ate nga akikuba ensi yonna yagwamu ennyike ennaku z'omwezi nga 16 AK-47 oyinza okwebuuza AK-47 yali ayogera atya AK-47 katufune wano straight in your eyes AK-47 straight representing TNS muchidongo kuba kwetala tukuba dansi tetwe mutya babiri wetuyingira nzi cyane chenyogotola yo abakadde mchidandali yo mbachi bosi mchidandali yo mbachi jana mchidandali straight yo straight in your eyes it's your favorite boy AK representing TNS straight yo ye bwana mulenzi oyo AK-47 2014 abajjukira ebiseera ebyo ng'ayingidde gye bayita TNS ey'omukulu gwe bayita Jeff Chiwa era obudde obwo nga accident ye yeguddewo okufa kw'omwana mulenzi oyo omuyimbi gwe bayita Diamond Oscar waliwo ne DJ bamuyitanga DJ Bobo yali akola ku Dejavu awo babakwata babajjeko statement omukyala gwe bayita Shiba Kalungi bakwatibwa Jeff Chiwa nabo ne bagenda ku poliisi okukola statement awo n'ensonga bwe zaali era AK-47 emu ku interviews yasembayo
yagamba nti yagala kukyusa dancehall naye ng'agamba nti Katonda yekka yayinza okugamba byonna kuba Katonda yamanyi ekiddako. Yakolera interview ne yasembayo. And taking dancehall music to the next level, spreading it to the world. Okay, with that we have a lot of preparations, like we do a lot of planning, but God himself as well has other plans for us, so I can never know what's coming next. Katonda byonna yabimanyi ebiddako, because he lays everything for us. He lays the path. Mochidongo kuba kwetala tukuba dansi tetwe mocha mocha. Babiri wetu ingira nzi chane chenyogotola. Yo, abakade mchidandali. Yo, well, this is the article versatile AK. Straight rip. Ye mwana mlezi oyo gobayita AK-47. Endoza emyaka 7 tumujjukira olunaku olwaleero omu ku ba dancehall artist abatayinza kuba ate nga baddizibwawo mu ndongo eno ya dancehall ava Mayanja family Palaso Chameleone Wizo Manizo